Wanirizaako nnyo mukwano gwange nawe gy'osinza okuba ng'otuwuliza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo ga UG Updates TV. Kaakati muganda wange gy'otabadde, ebibadde byogerwa, ebibadde biyitiŋŋana ku social media okuva Kino Muhoozi we yakola ekyewuunyo eri bannayuganda n'apositinga ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agenda mu maaso n'okuba ng'awooninga Ambassador William Pope owa US wano mu Uganda. Kaakati ebyo byonna byonna nga biguddewo, mbadde njja mbikuwa kuva emabega. Buli mawulire agabadde gajja ku information eyo mbadde njja njikuwa. Njukira n'obajjukiriza nti nabatusindikirako ne kalinki, nabateerako ko kalinki akalaga nti baafunamu meeting ey'ekyama Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Ambassador William Pope owa US wano mu Uganda. Kaakati oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna okubaawo, twali tugamba bano abasajja bagenda sirika busiisi balina kye bagenda kwogera nga tebavaamu kigambo. Kaakati tulaba senita owa Amerika yayanukudde Kino Muhoozi Kayene Lugaba. Senita ono amanyikiddwa nga Jim, Senator Jim Risch avuddeyo n'akola warning eri Kino Muhoozi Kayene Lugaba ng'amugamba nti wooteesonyiwe ambasada waffe kajja kukujjuutuka, funa ebyokkola weesonyiwe ambasada waffe, toddamu kumutiisatiisa n'ebibadde omutiisatiisa ky'oba ogenda mugoba mu ggwanga. Era Kino Muhoozi bamuwadde okulabula. Oluvannyuma Muhoozi nga baakamuwa okulabula, azzeemu naye ne yeeweera nkolokooto n'agamba nti nno temujja tutiisatiisa, temujja kuntiisatiisa kubanga newankubadde twagala oteeka relationship ennungi wakati wa Uganda ne America. Agambye njijukira mu 1980 eyo nga ku mulembe gwa Idi Amin Dada saako n'Obote nga batintoza abantu, nga batokyalinga, nga babonyaabonya abantu. Agambye ng'Omunnayuganda ali mu kudaaga, America mwali luddawo okujja otutaasa nga temwasobola kujja tutaasa. Abagambye njukira bulungi nnyo, twali eno mu kubonaabona nga mmwe muli eyo nammwe mugezaako kulaba nga yemweddiza gavumenti yammwe eri mu South Africa. Kati Kino Muhoozi kino aba ategeeza ki? Abanga agamba nti nno ku mulembe gwa Idi Amin Dada saako ne Obote gavumenti ng'enyiikidde okutuntoza abantu baayo beetwala, ng'ebayisa mu ngeri ya kyeyonoonero nga weeyagala. Kyalinga agamba nti nno America teyavaayo kujja kubayamba. Kati muli alaba nti naye omulembe guno ogwabwe gwe baliko batandise okuba nga babonyaabonya bannayuganda. Kati alinga agamba Abamerika nti lwaki kati kuno muvaayo nga mulaba ate tubabonyaabonya, luli mwali luddawa? Kyalinga ng'agezaako okwogera. Kitegeeza nabo ebigenda mu maaso mu ggwanga babiraba. Bandibanga ku mulembe guli tebasobola kuvaayo, naye ensi weetuuse kati ekulaakulanye, obulamu bw'abantu tebulina ttwalibwa for granted bwe butyo. Kati obulamu bwonna bwonna mu ggwanga bwa mugaso nnyo, ekyo musaanye mukitegeere. Gavumenti yaffe eri mu bufuzi, musaanidde mukimanye. America yandibanga teyasobola kutaasa bantu mirembe gya Idi Amin n'Obote, oba oliawo constitution yali tebaganya. Naye kaakati eggwanga likuze, ate n'emirembe giri eri social media teyaliiwo, omulembe gwa .com tegwaliwo. Kyabeeranga kizibu nnyo tegeera ki ekigenda mu maaso mu ggwanga eddala. Ne kati buli ekigenda ekyapeninga mu ggwanga kitambula ne kimanyikibwa ebunaayira.
kati balaba ensonga eziri concerned. Nze nkiwa singa social media yaliwo ne balaba ekigenda mu maaso eno era bandireactinze mu ngeri era y'emu nga gye baagala okulya. Simanyi oba baagala kureactinga ku Uganda, simanyi gye Muhoozi ki kye yasinziddeko okwogera bino. Naye nga kyonna kyonna kye kiri kijja kuggwa kubanga nammwe mutandise okulaba ebigenda mu maaso. Ate toyina ng'eki gy'oyinza kulemesaamu mawanga ago kubanga gataasa eggwanga lye basuubira lye bateebereza nti likyali mu byasa, lyasigalira ebyasa nga 10 emabega. Kati mu bo nga bannayuganda tebalina abataasa, olowooza balina kulaajanira ani abataase? Ne be twagala okulaajanira newankubadde tubatya, naye waayo ofundako kubanga ate ffe bannaffe be tuli nabo be tuwangadde nabo mu ggwanga tebatufaako, tebatulowoozaako wadde n'okubaako kye batereeza. Bo banyumirwa bulamu bwabwe na ntebe yaabwe. Bwe mba nga nnyina kye nnimbyemu osobola okujja mu comment section n'otangaaza eggwanga ku kiggwe kiwandirabye ekituufu ekyandikoleddwa. Ye kiki ekigenda mu maaso wakati w'amawanga gano abiri, America ne Uganda? Golowooza waliwo obutategeeragana? Golowooza waliwo embiranye egenda mu maaso? Ki kye bagezaako okutaayiriza mu nsonga zino? Jangu mu comment section, sharinga, likinga, subscribinga. Mbakubiriza baganda bange okusubscribinga ku Yugi Updates TV. Muleme channel gitulekere siba okubanga ekula baganda bange. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo kutegeeza nti ku Yugi Updates TV ko badde kosinzira okubanga obadde otuwuliriza. Mwebale kola mulimu gw'amaanyi, mbaagala nnyo. Mweraba tugenda kuba tukomawo temuvaako.